hash star 238 hash okusobola nga tewangula emitwalo 10 jengendo okubanga nzija najo nga maze okuvewa Ssebuggwawo ali ebugolobyawo KCCA egena maswala nga tekola amakubo naye agamuganguwa amalala gatambulira ddala mpola kiva kuki mwalonda bubi twagala tumanye abakulembeze bakirowoozaako batya kale njagala manya Ssebuggwawo awo waali ali luddawa ekkubo litambula litya enkolebwa yaalyo n'abatuuze oba abakulembeze bakyogerako Ssebuggwawo good morning. Good morning to you, Saimo. Good morning to you, Hafi. Good morning, everyone. Good morning, Uganda. Good morning, Africa. Good morning, Kampala. Nze Sulaiman Ssebuggwawo eranga kade kano ntuka buterevu joli nga nsinzirano ebugolobi abamanya bulungi ekkubo lya Old Port Bell Road ate ekkubo erikutwala abo lyawo eruzira ku Port Bell ate munanga abasuubuzi abavubi na buli omu ali mu business ebyennyanja gye basinga okuba nga babijja wano ate munaye Kampala njagala okuba nga nkutegeeza nti ekkubo ly'endiko lino limu kwaga makubo ate munaye gebewayo okuba nga bakola naddala ekitongole ekiddabiriza enguudo ne KCCA ate munange wamu n'abakulembeze abakiikirira abantu mu bitundu ebyenjawulo naye ekkubo lino kati kumpi emyaka 2 n'ekitundu okuba bagamba nti batandise okulikola teritambula ebitundu ebimu bagenda babikola mu kolansi eri otuuka enakawa ku moves ekkubo bagenda balikola mu kolansi naye byakola mu bitundutundu kakati nno kyekitutuusiza wano ne sipiika w'eggombolola eno okwongera okuwayamu tulabe ddala lwaki ekkubo lino ate munaye litambulira ddala kasobo eriviiriddeko endwadde egamba ng'ebifuba n'abantu abamu okuba nga emmotoka zaabwe zifa. Sanyuse nnyo okubeera ku BBS Telefayina eyaffe ate ne tubeebaza emirimu gye mutuuse y'eggwanga abatulaba nze Luyembya Godfrey sipiika w'olukiiko lw'eggombolola Nakawa ate abamu abakola omulimu gw'okulaba nga tulondoola entambuza y'emirimu nga gino mu bitundu byaffe. Kyannaku nti emirimu gino ebulungi bagigaba fe abakulembeze munnange batusuula muguluka ne batugamba eyes on hands off olabako bulabi naye temubeera practical enough okubeera nga mukola ki nga mukwatako so ekintu ekitedde okubeera nga kya bulabe eri service delivery bwetunulya oluguudo luno bwe tuluyisa mu kanso nga tugamba lukolebwe lwagenda ku district ntegeeza city hall era ne batulaga nti mu bbanga lya myaka 3 oba emyezi 36 oluguudo luno lujja kuba lukoze eki luwedde naye wenjogerera kati tuli mu myaka 2 ndowooza n'emyezi n'ekitundu naye tewali progress yonna gyolabe yaki ey'amaanyi twagenza okubuuza bayinginiya bekikwatako nga batugamba twakatambula ebitundu 45 ku 100 ne weesanga nti omulimu ogwali guteekeddwa okugwa mu budde omulimu ogwali guteekeddwa okubeera nga guggwa mu mwaka guno tubabuuza batugamba nti by December omwaka guno gujja kuba guwedde naye nga tulaba emirimu gitambula kasoobo ekisooka zino drainages eba emyala bagiruddeko ebbanga ddene netutolowoozesa nti osanga waliwo obuzibu obuliwo oba tebalina ssente zimala ate ng'oluguudo luno nyininyini luli mu kilomita 10 buli kilomita bagibalya biliyoni 13 teri nsi esobola kukola luguudo buli kilomita ne bagijjako biliyoni 13 bw'ogenda ensi nga Rwanda ensi endala standard amount erina okubeera charged oba gye bagereka ku kilomita zirina kuwa biliyoni 3 waakiri ne wano buli kilomita bagibalira obuwumbi 13 obuwumbi 13 busobola okukola enguudo 4 eza kilomita naye ate ne mu mbeera y'okubeera nga buli kilomita bagiwa obuwumbi 13 bwe buwumbi 138 bwe bateeka ku luguudo luno naye n'akasobo kakola ki abantu bizinesi z'abantu zifudde kolansi bamuteeka mu bitundu ebimu awali awo abantu abeekubira enduulu bwe balaba nti wano abantu bakubye nnyo enduulu baleekaanye nnyo waliwo abanene abakolerawo ng'olwo bateekawo kolansi awalala tebateekawo enkuba weetonnya abantu ku makya bwe bagenda ku mirimu bakomawo ne bakyusa badde ne bakyusa engoye abali ku pikipiki nga amazzi gakola ki gabasamukira ekintu ebizinesi z'abantu zifudde ffe ng'obukulembeze kye tugamba twagala okutegeeza KCCA ne contracts committee emirimu gino emba mugiwa abantu abali competent enough n'osanga oluguudo lumu basobola okuba enguudo nga 10 baziwadde omuntu omu nolaba olinga yale salama nga yeri egindi n'abeera nga talina capacity ekola zino enguudo ki zonna singa bagamba nti luno oluguudo lumu tuluwadde ono ne bamanya olwo amala dumaliriza okumuwa omulimu omulala naye weesanga aba contracts committee n'abali mu procurement bwe batuula eyo oyo asinza okuleeta ekyoja mumiro
gubawe emirimu gyonna kati emirimu gibeera nga gyetoololera ku ye kati bw'otunulira Ismail Road eno babadde bakabala gikola myezi 3 nejja Ismaileni yawedde ne bano bo ku ssente empitirivu ze baafuna ku luguudo luno balina kyokubeera nga omulimu guno bakola ki bagumaliriza abakola restaurant tebakyakola ssente abatunda restaurant tebakyakola bulungi ssente abatunda engoye tebakyakola supermarket zigaddewo balandi road abantu abanyumba babatandise okugakola ki ogaddukamu hostelo z'abaana bakaba nfufu enkya n'eggulo ekireetako endwadde ne weesanga nti tukyabulabe era kyekiziŋŋamizza emirimu gino era ffe tugenda kubeera nga twakanyizanga kanso tugenda kuwandiika ebbaluwa entongole ng'esaba executive director balivayizinga mu contracts z'abaana abantu bano omuntu wabanga alina enguudo ezisoba mu 3 oba mu 2 nga zonna zitambula kasoobo olumu lumugibweko baluwa omulala alina obusobozi omulala akole ku luguudo ki oluguudo olumu alumalirize awo nyini munnayuganda ale ayinza ogamba nti oba wano muli kalekaleko nti oba oliawo kale yadde oluguudo lukyali lubi naye ate amazzi teganjala gayanjalanga nnyo eddaawo naye oyinza oba oliawo nga basulamu kati teganjala of course basuse ku drainage system twogere ku nsonga ya industry area eyo ba naye ejja netuuka paka eno amazzi ganjala nnyo mu industry area awantu awo wabalema okukola no kati laba omuntu gwe bawa industry area eyo girengera y'omu gwe bawa Salama era kyembadde eggambako ngulaba omuntu omu alina emirimu emitono alina emirimu mingi ate nga talina ssente zibeera nga zikola ki simanyi biki bye bagoberera nga bawa omuntu contract kubanga oluguudo olwo olwa industry area kuva ddanga abantu balukaaba ebinnya bizinesi z'abantu zifudde enkuba weetonya efuuka fish pond muba mujula kuvuubiramu byennyanja naye contract ali ki yali ku Salama yali mu industry area naye n'ekirala ekizibu ekiriwo n'ekyamaze okubeera nga ganjala nti ebifo ebyo byonna zaali ntobazi era bannantagambwako bajja ne bayiwamu ettaka mu bitundu ebyo ekiridde okubeera nga amazzi gano kuba buli wetonya drainage system zifa so obuzibu obuli ku Salama bwe buzibu obuli ku industry area awo kale ebyo nno byebiri eyo ennakawa tukyagenda masole nga tugoberera ebintu ebyenjawulo eyo ewammwe amakubo agakolebwa n'enkola gye gakolebwamu ate okusobola okuba nga ate tulaba bannayuganda ge gyasobola nga bakifunamu kale ono emwanguzi waffe owabbwatula bingo owokubiri eyasoose essimu yagijja Alberto webale kulaba Sumulula agambye tukedde musanyusa wali mu gundi mukaama